10 katonyeze 5 10 mukaaga katonyeze 8 nechenda mukaaga katonyeze mukaaga Bukedde Farmer Radio emboti kizikwaniza kwa munange yakaongeza akairo Ronald Seut kombana kasongola weziweremu mbantu sate tubenga tugenda maso nokuwaya mu wiki ebadde ne banaye kama iba itukubanga tutambuza kubale twali wano ku Lwokutaano ne bano bose bamala bano atera bakomyewo leero kitegeeza wiki tukoze eki tugitambuza tukenda gifundikire ebadde mu ebintu bingi yosasira mwena abafunye ebizibu ebyenjawulo abafiiriddwa abantu bamwe ng'abakozi ba URA n'abafunye birungi twagala bayozayoza ssabiiti eno waliwo omusajja eyalwawo nga takikiriza nti kisoboka Honorable Oboth kati ye Speaker wa Parliament ye 12 yalondeddwa wiiki eno ku balaza nga wakumyukibwa Honorable Thomas Taibwa abadde era omumyuka wa Speaker mu Parliament eri eye 11 twali twakava mu kulonda Speaker ku Lwokubiri President n'atuyiwa mu Cabinet twagenza okukebera nga baminisita abamu ababadde baluddeko nga President yabagamba ekimala mu mulemu bayisaawo listi no mpanvu nabazinga bali matundo za 20 bayisaawo ngambye n'okusova naye nalabye abantu bamu nga ate mulimu kujaganya muga nti kyekyo era kale ngamba nywanyi wange ajimakoro kama yankubira akasimu ekirawo nanga nti owaye ndoza katugenda terera masanyalaze ne muga ate kiki nti abadde akisusiza ne muga nti kale osanga ne muzi ekyabudaga nti akoleki amuwumuze naye katulire fulabate Dr. Museno ne bwana banga atambuza ensonga ezo n'abalala mwenna abagudde mbifo njagala obayozayoza munywanyi wange General Katumba Wamala munywanyi wange Chofa Togabe n'abalala mwenna tubagaliza birungi byerero nakuleggulo Parliament yatudde omulundi ogwokubiri ne kakasa Speaker wamu ne Prime Minister era kati batandise okukakalabya emirimu twabe tukyali awo bannaffe ku ludda luvuganya aba NUP nabo ne batuyuwamu ne bagamba nti tukakasiza ombaka wa Nakawa West Honorable Joel Senyonyi agende maaso bisekezi agende maaso ne spelling ye kugundi ya Parliament entabula wandika nalebe nga gibasubiza nga bajiwandika ko ningamba tusajja was spelling basekezi bawandise manyo baba sekezi ndi wa nenda ko basubiza yakitereza takina mtawana era wanga ndabye ne kizo genda ku hansa nga kifu yonga spelling yeliko yatade ku status ye kati ndibali ya Lugero ndibali acha simanyi naye baba banonoleza ati kakati NUP eno mbadde mbaga nti yakassa mwami Joel Senyonyi okusigala nga akwira oluvuganya bwa Parliament era yalonze Honorable John Baptist Nambeshe okubeera commissioner wa Parliament akiikira bannaffe bano ku ludda oluvuganya kati ife kyali mukoja wange olwa Mathias Mpuuga Nsamba naye omuwulizaako ndudde omuwulizaako nafe naye mmanyi ali bulungi ombaka wa Kyadondo East yagudde mbintu Honorable Muwadanku nyingi kati yagenda okufugira kwera ssentebe wakakiiko akamuneza okusobera gavumenti akakosase wakumyukibwa mu namateeka George Musisi ombaka wa municipal y'Ekira n'abalala bonna Honorable Nsamba Patrick njala nawo okuyozayoza yagenda okwera ssentebe wakakiiko akalondoole ensimbi z'omuwoomusolo ng'amyukibwa mukyala Sara Lwansansula naye twagaliza birungi byerere n'abalala bangi abagudde mu bintu munywanyi wange Paul Mwiru Chifu twagaliza birungi byerere ajja kuba amyukibwa mukyala Nakwidi yakajjoyo Parliament naye yatukidde mu bintu yali akajja ne bavuga wajjaje ne kayo kumyuka bwa ssentebe wakakiiko Kabondu ka babaka ava mu Uganda twagenza ogira nga ate bamuwadde wa deputy chief whip so twagaliza bingi bere Honorable Nakwedde so nga zitambula abagudde mbwa minister nga Dr. Batuwa n'abalala namwe twagaliza birungi byerere muweereza abantu so nga zitambule NUP eno kanji malirize rumu era olunaku lw'eggulo yalonze mukulu w'omugensere nakyo mulingo ne yali ni Nampala goba wadde kadi agenda obakwatira bendera mu kulonda kw'okudda ku zifo ky'omubaka omukyala owekala nga bayimu alwana Honorable Nakimuli okutufaako gye buvudde ku Katona awo nedda siri sure sisobola kubasho tugenda mu kalulu tumusango bali murachi mwamulesa akolechi avuganye mu kalulu abasiramu njagalo bayo zambale tuli yako yidi naye mukamebolo kubanga gibayisiza mbulungi kati tubasabira birungi byerere ndoza erole mukomye okusala ebisoro temala na kusatu solo biweddeyo leero kale tubagaliza mukama abaweremu ebirungi bingi banaye obola akyali yo leero batugenda twala abantu abalabiri abakwatiddwa obodde kati mwenduka bakwatiddwa boza abantu 9 twegendereze amateeka g'ebyobulamu tugagoberere
tusobole okulaba nti tetukola ki tetuddayo ku muggalo. Mu Kampala wano munywanyi wange yalayira wiiki ewedde yengini yona bali mwezo kati ssabiiti eno yalonze olukiiko olufuzi lwagenda okukulembera nalo naye baba tebyabadde byangwawo mu kulonda deputy we kubanga babadde babwagala babadde bangi naye balonze okansala w'erubaga Honorable Farida Nakabugo yagenda okubeera deputy mayor twakase bulungi berere munywanyi wange Godfrey Ruyombya munange kulika kachiri kyagaana naye kabali buzibu katugenderaawo sajja wange nnyoyo naye wa speaker bwagaana bene yupyabo yawe pikira wano yali wano kati agenda kubeera nga yabunezwa ku byobuzimbi ministry w'ebyobuzimbi n'okuteekateekera ekibuga wano ku kibuga state road mayor wakaza bulungi berere munywanyi wange kali abakulu mwabawulidde dda bonna kubidda bonna boogera ingini ekyalise bamalomba ka bukoto sentu yatusedda wadda ndaba abantu bebalayira ewuwe yaba magombola naye abakulembeze mwe bali kulayira mwe bali kulayira ewaffe Gombe balayidde nabweru balayidde Nansana leero ndabyeko ne Busukuma balayidde Imam Hassan Manjichesi ngamye nti naba magombola erudde eyo balayidde Masaka mwena tubagaliza ne leero mbeleza akawo ku kiripo obumwawo ngenda bulaba nga maliriza program nkakasedda luba balayidde bulungi kubanga waliwo abalayidde ggulo ngabe Masaka buza kubatuwuliriza balayidde eddoboozi okumanya lyanyimidde naliterese abatuliriza abami n'abasajja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kulisa yaba abasiraamu mu juma ate era ne sasira bonna bonna abafunye obuzibu obw'enjawulo olunaku olwaleero ate nembangaliza ebirungi abakyali ku nsi mukulika eyo wiiki eweddeko ozeno ye wiki efundikiriza ogwokutaano ogwomukaaga gugenda kuyingira kitegeeza nti notutuuse wakati w'omwaka naye tunule ku birooto byolabye bwotuuse kikulu nnyo ekyo ebyange mwami tomusangira musakola tutambula neyazza nnyo muganda wange lekasooke enjozeyoze baganda bange abasiraamu mwenna okumalako idi obulungi somwa bisaze bulungi mbeebaza omulimu wakoze bulungi era newaffe eyo ekalangaalo Bulera kyali kiyitirivu nnyo njagala okuyozayoza muganda wange Sheikh Twaha Nsubuga Magoma wakoze omulimu mulungi nnyo abantu wabagabulidde ddala balidde era ebisolo twasaze ebiwera awe Magoma era mu ngeri yemusuka njoyozeyeze baganda bano okusingira ddala Nakwedde aba Noopu team abagudde mu bintu abagenze mu bukulembeze Nakwedde bakyali special Nakwedde abadde struggle nganze apambanye for many years sigwakuna nakweganya uluyi najja mobile nava yanti jukira bamangula ku kyomukyala najja kuba sentebe nagenda ko kuba kansala Nakwedde nyo yes ayonedde tebadde byangu era mukuzoza mukwano tuwe bali kutuka botuse kaba nti batusato mukusiza mu ngeri y'amangu mangu nnyo kyoto kibali kikulu nnyo bannasingo bebaza bagana abo musuna tusamba omupiira gwafa gw'omusu mu kikato gw'ebika kukyatambula bebaziza nnyo abuza ko bati Isaac Tomusange okuva emitiyana nange kati kampagira omusu kubanga kulimu omulamu naye abo omusu bali batuze ku semi final ekyo kikacha nabagereka yakibuuziza kibuuzo bayinza okubanga bakyali nedda sagala kuntisatiza temuntisatiza wano abatuwuliriza ku Bukedde mbalamusiza abasibo ne banyabo ate nkulisaayo Ronald abasiraamu munywanyi waffe Jamiru Mpiima wano yatubulako nali ndowoozezza ku idi eno tajja kutufunirayoko ku budde naye munange tetwamuwuliza so Mpiima gyali naye munange tetumutegeera Ronald katambula bulungi Ronald nzikiriza njozeyoze abagudde mu gafuo bamumakadi independent nzikiriza njozeyoze abafunye agafuo ga cabinet ministries akuludda luno lwabata omusange naye bagudde mu gafuo tugenda zogerako zonna lumu byonna nabo gye bali essanyu libadde mpitirivu naye era nga bwe gubeera awabeera afunamu wabeeramu n'abakaaba abanyoleddwa tubasaasira ate tubagamba nti si enkomerero y'ensi waliyo olunaku olulala oba waliyo future endala abatajja funa chance mu nsi eno mwe tuli tumanyi oba mu ggulu
katonda asobola okukuwaayo bwa minisita nayo kale tuyaza kakati katambudde ngenda tandika nawe Jona zire wa mabito musange tugenda kukwata ku nsonga z'omulundi gumu zonna kuba zonna tuzikoneko. President Museveni yafulumiza cabinet nakulegula mole gabadde manji nga buli omwayo gera bibye wala batasaanidde naye kiro otwebakidde nga kitegerekese nti mukyala Justin Kaswero Mumba honorable yabadde okubeera nampala wa government ku ludda lwa government. President yamujjeewaawo kubanga amateeka tegakkiriza muntu atali mbaka wa parliament kuva mu constituency kubeera nampala namugamba agende abeere omwogezi wa government. Kati mukyala Jane Ruth Achenge yagenda okubeera nampala wa NRM. Jona enonda ya cabinet eno bwolaba engeri yatabuddwamu mwambala mwagenze mu government mwaza bitundu mukyala Namere bayingidde waawo mwami Moses ali bamuumuza mutabani bamuleesaawo n'abantu abalala bangi betwali tusubira nti badde bakyasobola obeera kwa baludde mugundi mu cabinet muno mukyala Nankabirwa Jejodo ng'okerolye okuba nti bawumudde tegeeza ki ku nkola y'emirimu kisana kino ekipya muzeeyi kyagambye nti teri kwebaka teri nguzi kubanga twalabye abavubuka abawera nabo bali naye wona obamaliriza naye wamamita omusango okwateeko tewali buzibu kakati nze kabineti njitunuulira okusinziira omukulembeze bye yalambika ng'alayira wenjo sinziira okwogera ku kabineti kubanga kabineti atesobola kuva mu kubikkulirwa okwo omukulembeze kwayanjiza emyaka gino 5 yagamba ekisanja kyateri kukola ki kwebaka teri nguzi teri kwebaka byombi bibiri naye otulo tetusobola kujja ng'obba era oteeka kubanga okola nnyo okulaba ng'okola ki otetenkanya era kituufu bw'oba ogenda kwetetenkanyiza mu bubbi ekituufu oyinza obuteebaka kisoboka naye bw'otunulira omulamu ogwo omunene ogenda otambulirwako emyaka gino 5 ekisooka tuyina nze nandibadde ndowooza olwo ebintu ebimu byandibadde bisinzibwako okuggumiriza ddala naddala zetwandisa accountability arms ezeggwanga ezo zandibadde ziteekebwako nebbugu endala ey'okubiri. President yasiikanya igigi anti kati Ronald kusisinkana jjukira IGG ateekebwawo etteeka waliwo naye regulations zagoberera okukola omulimu gwe naye anti kati twandibadde tuddayo ne twekenneenya ebituli biri luddawa eggulu eragidde mu mikono gino egirondoola ebitongole bino byaki kamera yagambye nti babinoonyerezeeko anti kati Ronald ebyo byonna bikolebwa byakulagira bulagizi wabadde walina okubaawo enteekateeka ennene esoosa okusoma emiwaatwa gyonna we giri kubanga Ronald kyo njagala okujjukiza nti n'ababbi nabo tebeebase nabo beeyibula bayiiya obaggala wano beggulira eri so nze nandirowooza wandibaddewe enteekateeka ey'enjawulo nga mawonga amalala bwe gakola mawonga amalala galina obukiiko nga buli independent balonda abantu abagundiivu abalina embala abantu abatalinaako kovu lyonna oba nziro nga batambudde mu bulamu bw'obuweereza ne bawummula bulungi kakati gaba retired justices abo ng'osobola obbakolera akakiiko nga bo oli sure ebintu tebagenda bitunula nga amaaso gakyamye eri kubanga omuntu ng'oyo oba tolina kyojja muwa ekigenda omutenguya omutima kakati ekyokubiri ebyobufuzi Ronald Kirizagana bifuuse expensive bya buseere nnyo abantu office baziririddemu amabanja nga tebanazituulamu oba bonna n'obulumi nno oyinza okuba nga obirabira wano kumpi naye ababaka abasinga sigambye bano abatudde wano naye ababaka bali mu mabanja nina be nabadde nabo wano okitegeera bali mu mabanja naye ombako Jona waliwo mbaka wano yambalidde era ye kyamuyambi yayiseemu naye yambalidde sente zeyewola nga amabanja awamu gali mu Bukadde nga 4 anti katikatulona dinze naye waliwo ate atayitamu ye yambalidde alinga mu 4 naye katilona olabanga abalonzi abavuma ababaka ba parliament nina nimba saasira kubanga tewali mubaka leero ku parliament awo atalina bbanja anti katilona dinze ndowooza njagala tunulire konondramu eno njagala otunulira amasanganzira abakulembeze mwe bali ayingidde ekizimbe kino ayina amabanja mayitirivu ate n'abalonzi tebalina bakoma bakyasuubira mu babaka bano bano balina obbaziika abaana balina obbazza ku masomero bino byonna bino bwe tunaba tetubitereezezza mu kisanja kino ekitalimu kwebaka mu kisanja kino ekitalimu kwebaka nze ndowooza olugendo lukyali lunene kubanga gino emiwaatwa tegiggaddwa twandibadde tusooka ne tujjanjabira ddala ekinyusi awo n'otandika okusaanikira ekiwundu naye kati n'obulumi obuleese ekiwundu
butono kati oyagala kubika kiwumbi toyagala kiwunyirire bantu ate nonda y'abantu NUP yo endonda y'abakulu baffe aba UNP naye ekiri common mu cabinet zombi ebbiri tewobadde byamaanyi nnyo ebikyuse naddala ku bukulembeze temuli surprise nnyo okujjako ezimu nga ate nazo si z'amaanyi nnyo abapya of course kati nga honorable Nakwedde oyo surprises ze neeri nayo gyeri ojja kwesanga abakulu nga honorable Justin Namere honorable Balamu Barugara ne honorable Byamukama naye technically ibadde surprise kubanga abadde minister of state okubanga kati mu kisanja kimba mugondo muddeko ministry endala olabira ddala nti buvunaanyizibwa wasi butono so olabira ddala nti kyamaanyi naye mulimu bitulaba nti tebikyuse vice president eri teyakyuka yasigalawo prime minister asigaddewo eno leader of opposition asigaddewo so waliwo ndowooza abakulu bano ababiri bano balina ndowooza we batuula bombi oludda olumu nga batunuulidde esaidi y'ensi ndowooza ebibalo byabwe by'ebyobufuzi bifaanana kubanga bw'otunuulira oli byabaze nono byabaze olaba mu aspect ya region olaba mu aspect ya generation oba omulembe n'olaba mu aspect ya background abantu gye bava ate n'olabamu n'ebyobufuzi ezo ensonga ezennya zisimbiddwako abakulu bano ababiri okulaba nga balonda kabineti zaabwe bw'otunulira aspect ya region buli omu agezezzaako okulaba nti buli region bakoze eki baggyeyo omuntu ate bombi babiri bakikoze nga bakikoze eki batabikana ddala of course ku ludda lwano tojja musuubiramu kubeera n'ababaka bonna okwetoloola eggwanga representation ennene esinga kuba wano mu central region naye agezezzaako okulaba ng'akola ki asikayo n'ab'ebibiina ebirala okubanga akola national representation ekyo kirungi nnyo naye n'oli naye omukulu akikoze buli region wakiri agiweerezzaayo omukulembeze agendayo okutuula ku cabinet oba ku state ekyo kimu ekyokubiri aspect y'ebyobufuzi enkulu ennyo gye mbadde ngezaako okugamba nti otunulira n'obuwagizi obungi gye bukola ki gye buva nti eyo nsonga nkulu nti alina okusasula waliwo ebbanja eryoba olina okusasula mulimu regioni zezimu zolaba nga region mu byobufuzi erokose evuddeyo gye yali yesigamidde kati ezze ku ludda lwo eyo nogikwata obulungi kubanga saayo bano ababeera mu America ajja kugamba ebeera nga swing state buyinza okuddayo ekisanja ekirala ngezzeeyo kati toyagala gizanyiramu nnyo era olaba nti omukulembeze ono weno general 001 agezezzaako okulaba nti ebitundu bino ebyakyuka ebyalokoka mu byobufuzi agezezzaako okulaba nga naye abiteereddeyo ki akabega naye nsuubira nabo bano mukulu Ssemala bye bayisizza jjo ebifo ebyeyongeddemu ndowooza era sitira ensonga y'ebyobufuzi ejja kuba nnene okulaba nti agezaako n'okukola kyetwandise seeming government of unity nti alondayo ne ku babaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti bayingire cabinet bwe baba banakkiriza naye nze ndowooza already Nobert Mao gyali akiikiriddeyo naye nze kyemmanyi bwe banaabeerawo omuwaatu omulala ogwoggulawo mu cabinet ndowooza president ajja kuyingizaamuko ku babaka abalala okulaba nti atuula nabo mu cabinet bakulembera eggwanga naye nga mu bibalo byonna tomusange tayogera ku gavumenti nti teriiwo mwebali gavumenti yaabwe bagironze bakkiriza nti gavumenti ekoze eki etandise era tomusange toyogera ku gavumenti ekyo sirika tuli mu kwanalayizi mwami tomusange nga bwe byatambudde ennonda ya kabineti zombi eyammwe n'eyamwe Museveni erina engeri gye yaganyuddemu ebitundu okusinziira ku ngeri gye byalondamu kubanga twalabye ebitundu nga Kigezi bafunye n'abadde embalanuza baminisita bali 7 ate nga bamu bafulu minisita mwami Muhwezi yali ayozayoza president lwe yalayira yateeka obubaka mu Papua New Vision bwankwatako ennyo we nali mbusoma lwaki nti yagamba president twagala okuyozayoza ate era n'okukakasa nti Kigezi yeeyongedde okwagala luli tuwafuna ebitundu 5 byanoza hano nebigwamu ku luno wajjidde mu 8 n'okusoba yabawadde baminisita 7 naye nga basinga obungi bafulu minisita ate percentage ya Buganda yafuna mmeka Buganda luli mwamuyisa bubi naye era still yabwa abantu ba minisita wano Buganda kati tulina kuba mmeka 20 kati kulu 20 which is 25% okay mu government ya Museveni so wotandika okutunyuliramu ange eyo tewaliwo kitundu kinaba minisita bangi nga ba Buganda ankole ina 50%. Okay, Western. Ndadde kitunyulye. Western. Buganda genda jibali okole central. Central. Tukiri efuna Buganda. Twepina Buganda twina central. Ebere ankole. Bunyolebere bunyolo. Acholebere bucho acholi. Iki njagala twaliko kunyulira. So twina Buganda ngazi Uganda. Mu cabinet ya Museveni twina 25%. Score yo simbi. Tachitegedde. Naba kabiri momo.
so kyekirulinga kireri kyoli kyali kumugamba ife twakuwagira nnyo with 80% twadde 7 tekirina value tekistandinga naye bwe twatutunyulira ensonga zino nze nange njagendera ku speak ya president Museveni yalayidde president aliwo ndoza kati embuzi yo tugimalirize ewedde kati ewedde tena bakubanga mu bulumi obw'amaanyi tulina okukkiriza era naffe twaloozi kabineti yaffe mu bulumi obw'amaanyi bali tetuyinza kuzira ne mu bulumi obw'amaanyi ennyo katukize president akola ki aliwo n'opposition yakoze n'omulala yakoze eki yarayidde so bwe tutunyulira ekintu ekyo nga ndyanayizinga nsuubira nti balina okukolera ku speak y'omukulu bwe yali oba bye yatuso manifesto ekyakisinga okukola ennyo okubeera ekyamaanyi yali corruption kulwanyisa corruption naye bwe tunyulira spirit gyetandikiddeko corruption ndaba atamwongeddemu jjiya wabali atambulira mu nnyanga etandisa okulinnya sozi nafuye ataddemu emu ebitongole tebikyasobola kweyimirizaawo byokka na byokka okujjako Museveni ng'ayogedde nga tutandika kyebaali ekyankwanzi ne bafuna 10,000 nawulidde nti n'abaffe baafuna oba naawe osobola bafuna 10,000 muhamdulillah sijja kwogerako naye 10,000 kyebagabira ababaka yali entandikwa bwe twatusa okulonda sipiika basebamala bano tebalonze ono samulabaye tebalonze yeti yagenda ali musajja mutuufu nnyo tebalonze wanageza okutegeeza samula mu bifaananyi ye abasalira busalizi nti kati ono yalina okubeerawo olaba training kwali kutuusa mukolo kwali kutuusa confirminga kyeyataddewo n'abagamba nopaka ono yagenda kubeera deputy era bwe yabyogera byabadde kati osuubira otya nti ddala lire corruption yagenda girwanyisa n'okutandika obutandisi basooka mu seeke ne bagenda mu kokasi seeke neyogera biki seeke negera nti tulonze ate nowinza okwerabya nti waliwo ne gundi ono yani Dawudi yani wewaffe wemubende David Kabanda yasooka n'omwana owa Piero yamulangirira n'omulangirira kitegeeza ne Piero yo oyinza okuyagiza naye yawamba dda NRM kyesalawo kyekigenda mu maaso so corruption sikakasa nti Museveni ne tiimu ye basobola omulwanyisa so that's the first disappointment gyendaba mu gavumenti eni ejja mu maaso bwekitunibwaka abakulembeze bwe yalonze bonna balina mu sikando si bonna katutandike gwebawa Antony General muganda nge Mayanje waffe eri suwamwe waffe mugombola ye mukalangaalo mwe tuva ne bwe mutunyulira ebigambo byayogera ne Buganda ku byamataka ogwamu tomusembeza basikando yes lwaki olwokuba ettaka lya Buganda muliisa mu bipapula kabaka talina ttaka yagamba kabaka talina ttaka obula gwewasoosezza sipiika ali mu sikando y'amabaati bawaddeyo prime minister sijja kumenya omuko naye mabaati ne sente za gundi za covid bino byobulya bigendera awo bwe bityo be bantu bopromotinga abasinga okuvuma abantu ku mikutu eno n'eri nabugenda ba minisita baba nakyusa maze okufuka ba minisita simanyi kubanga ndabeera bakyasumulula kati awo ddala kabineti kyeyo gyowereza mu bantu so n'olyoka otandika okulaba nti bwetulina kabineti empya gye balese olwo kali waadi kayingiddemu abalwanyi abaana b'abalwanyi babakoyeza baga mukadde kati abaana bammwe generation etandise okujja y'abaana na mmere mutabani wa gundi ono ni Moses Ali bayitirivu mwebali waffe ow'ekiboga muwala wa Salimu Sale gundi desire muhoza owulidde kitegeeza bwekitulamu golero kyanayizinga waliwo generation gyagala okufezinga out abaana b'abalwanyi badde mu kintu naye nakano nali bukwogereko ate olaba otya ekyokuba nti waliwo family ezaliko mu bukulembeze okuba nti ku luno tezakomyewo for example eyo Milton Obote
mukyala wa Kina abadde ku cabinet kati yakomye Mito no bote wachi akunenda mbadde nkubuuza yali alwanyisa bengamba bese yali alwanyisa ngali luwe ngada nabakomyewo abadde Okero liye mwabadde minister ndiba mazo gisamba yawedde nga bwera muganda wange mawo kati kyawedde yogera kuyamuyende mbula naye kati naye omulaba naye alina mu mpira gwe yazanye game yawedde nitamunga ali bali era yagamba mulimu gwe gukola yenyini yeyogereza so wezira ku side yaffe twaloze team ibaita super ekuli ya muganda wange senyo njolo senyo nga namwe mwaziza almost ababaddemu tabaziza tukyanotola okulwana tebalina scandal bu tebalina bali clean bonna bazimbe ebizimbe mu myaka 5 tebalina ebizimbe si kikulu nange ndina akamaka nkenzimbe atina mu parliament buli muntu asobola okuzimba akazimbe ke gwe tewalina no talina kazimbe waliwo ensonga za civil aviation kati sebamala muleke musajja sebamala yagaggawala nga tanayingira parliament nesonyiwe omuntu abirako n'obuntu obwokola era wetugambira nti omwana akulaakulana bonna abamwe bali clean abaffe bali clean ne waliwo ya civil aviation etalimpulire birunga biruwa tomusange ali ku radio era civil aviation eyo yali waffe lead of opposition yalibingiriza wali abatali bampapula era n'abakwata bakyaliyo Uganda Airlines ngambye civil aviation otabudde bibiri ngambye civil aviation eyogamba Uganda Airlines speaker tomusange mulekasi kubanga bayogerako atuwe wetuli wano omuziki sonsomola okyawuliriza puroguramu Mugobansonga ku 10.5 Bukedde fama embutikizi okyali mpoga Mugobansonga ku radio Gagada njala ngende wa onabuse bamala bingi ebibaddewo wiiki eno simanyi bwogenda bivunjaga tulina cabinet ya Mayemu 7 tulina shadow cabinet byonna byafulumye n'okulonda abantu ku bukiiko manyi naawe omukubojja okubanga otulako eyo parliament nga musisinkana naye one bw'oba otunuulidde abantu be balonze bano engaba y'ebifo mu gavumenti ekisiikirize ntwalabidde n'abantu abakajja mu palamenti nga bafuna ebifo gugiraba otya deni n'ensonga y'obukulembeze bw'obukiiko buno naddala obulondoola ensaasaanya y'omusolo abantu abaweereddwa abaana abasobozesa mmwe nga bavuganya okukola obulungi omulimu omanyi ojja kubeera ku bukiiko buno naawe okusooka eddala nsaba nzikiriza neebaze oba njozeyoze n'okuyozayoza abaweereddwa ebifo mukulu Museveni yalonze ebifo bye nga analysis ekoleddwa all over nti kyeraga mu lwatu nti vision gye bayina emunyenyeso okulengera ewala kwe bayina nti mu myaka 5 tujja kuba tutuuse wano batuuse era kati beeyubudde balanze okweyubula beeyubudde tebatandise nakutandika beeyubudde nti era balaba nti bw'oba okyasobola okubeerawo nga mukulu tumukunde then omwana tajja Bertram bw'oba osobola okubeerawo omwana azendeko kunde mutabano yavuganyako okumbi abavubu oba otegedde nti ku state level ku bannannyini buyinza nti mukulu wa maama Mbabazi wobeera gwe tonnabatuwa mwana ng'omwana kubanga yafumbirwa eri ewa Ramaphosa yafumbirwa first son kati ate gwe kyo ate kati ali ku embassy ya Canada kati wano katuterekewo omukyala ajje abeerewo so then kati bano abaana b'abalala abakooye nti Sempijja olinganga wumulamu katulete nammeere kyofa togabibwa bamuze italiiwo kyofa jangu Moses Ali olinganga awumudde omwana akoleki ajje kuteesa olinganga awumudde Shatis Musherula akoleki ajje so bano abaana bakula ne vision ewaka babadde mu sitting room nga bawulira bataata baabwe nga banyumya ku byobufuzi ne gye baagala eggwanga lino likoleki libeere okukakkana nga babaleese on board nze ekyokuba nti n'abantu abawadde ebifo babavaawa si kikulu kubanga twalina sekani wano yali yakolaki kyogamba nti kino yayamba nnyo Buganda oba Masaka tubadde ne bajesi muyingo era bakyaliyo tubadde ne Bukenya yaliwo kigezi esobola tubuli ababadde ne ba governor ababadde ne bani ne babani Lugunda aliko prime minister balina Lugunda aliko prime minister balina
bana abantu abenjawulo kiki ekikyuse mu kigezi kyogamba nti kigezi yesinga nnyo ggulu so bino ebifo mukulu Museveni akuwa ekifo n'atakuwa obuyinza abwesigaliza nga pulezidenti yenna gw'omuyambako kulondoola olabeewo ebitatambula bulungi oleeta olugambo naye bigenda okukolebwa n'engeri gy'agenda okubikolera gy'ayagala eggwanga lino libeere eggwanga lino limuyamba buyambi kusigala mu buyinza atuukirize ekirooto ekyokugatta Africa eyawamu so baminisita nze mbasaba ekintu kimu temujeema abali kusaidia ya Museveni bamwalabye ekyagudde kwa Monge ko nalowooza nti gwe ow'ekitalo bajja kukukwata munammere wano yasagala mu katono nnyo president yali akamukyalira n'amuwaana enkeera bamulondera mu drone n'amaki ndowooza kuwolo bamuwa warning nti gwe obuyinza buli wali okyega kyendegeeza so n'olw'ensonga eyo ekyo si kikulu baganda bange abali ku opposition mpozi ennyika gyenina nti naffe twandibadde tuweebwa omukisa ndowooza etteeka likyusibwe naffe tulonde kuba ex official mu kabineti yaffe eya opposition kubanga obwo bwe bwenkanya kati kitegeeza mulina okusaba ennongoseze ennongoseze eyo yandize twetwanga nga shadow cabinet kituufu bagironze nga naffe eri oli asobola okulondayo abantu 20 oba 30 n'abajja wabweru naffe eno tubeere nga waliwo abatasobodde kufuuka ba MP naye nga basobola balina bamuzinzi basobole okujja nga ba minister of course bayinza excluding the president oba akakiiko secretariat y'ekibiina ne balondeyo abalala bamukuta omusange bano bajje wali nga ba minister baki temuyinza kulowooza ku kyagamba nti akutte ekyokubiri ajja abeere leader of opposition in parliament ekyo ekiyinza n'okubeera nze naye njagala nali basically waliwo ennongoseze zeetaaga okukyuka mu tteeka eryo okustrengtheninga opposition kubanga ogenda okulaba nga ab'amaanyi basigadde wabwe oyina ab'amaanyi abali wabweru oyina abali wiiki abali munda lwakuba abantu babawadde obululu 13 15 yangu wangulidde kati nga Ssemujju wandibadde omuleetanga shadow minister okyega kyendegeeza wa finance of course ne Sebina gwe bawadde si kubanga abadde baasa wa Makerere naye nga abadde baasa e Makerere University so oyo naye kati cleanliness kale awo nawo tukole ki tetugenda kutunuulira biki bye bakoze emabega buli omu abadde ayina ensobiize nze saagala kutunuulira mukyala Nabbanja ngeyatwala amabaati oba ntunuulire bona abo both n'abalala buli lwogenda mu maaso n'entalo tokula ezo zinabagambe entalo nani ne Mao nti entalo olina okusooka okumanya nti olutalo no tululwanye naye end game eriki bwekiba nga olutalo teruliiko mulamwa lukole ki luveeko re-strategize ddamu otambule n'ekintu ekigenda okutwala oba okukyusa eggwanga lino kati wetwogerera bw'otunuulira ebigenda mu maaso eggwanga lirina ebizibu ebinene obwavu corruption unemployment human rights size ensonga waliwo ensonga ziringanga 5 abantu zebalina okukwatako fe tutunuulidde akakiiko kano ke baleese aka opposition kagenda kuzikwata katya era bagenda kutandikirawa era ekirooto kyabwe ekya Uganda empya oba gye balisuubiza ekirooto kyabwe ekya Uganda empya kivaayo kitya mu kakiiko kano ke bakoze eki ke balonze wangaza wendi balese bawadde obukiiko ne bawadde obwa minister Uganda empya temusobodde kutuuka eno naye mugyolesezza mutya ekifaananyi ekyo mukiraze mutya bannayuganda nti bwetudda wano mu myaka 2 n'ekitundu nga bagenda okuddamu okukyusa ekifaananyi ekyo tubeere nga tukiraba nti wadde tebaafuna buyinza naye ekifaananyi kya Uganda empya bakiraga mu kino bino ensonga ez'okuyimbanga si kibi okugamba nti nno eddembe ly'obuntu lyetaagisa naye tuleme kirwako tukikole tukyogereko ebeere nga ekyo kitambula nga n'ebyokusoma bwe mutubuulira ekigenda mu maaso nga n'ebyabulamu bwe mutubuulira ekigenda mu maaso nga n'ebyenguudo bwe mutubuulira ekigenda mu maaso ne local government eyo okyegedde bwe mutubuulira ekigenda mu maaso naye tubadde tulina opposition eri reactionary
ejabuzi neyogera ku ddembe ly'obuntu abasibe baffe tukugoberera agenda ya mukulu Museveni kyakola ffe netujja netwogera ku ekyo so eddembe ly'obuntu tukkiriza tulwanye tutya okulaba nti nno terufuuka luyimba naye wabaawo ekikolebwa abantu baffe basibiddwa tukoze tutya okulaba nti nno eyo ensonga naye eva mu ddiiro naye ate abo ennaku ezo nabuuza abantu b'Bukoto Central nti njagala mundage entaana z'abantu b'eddembe ly'obuntu mundage nezaki n'abantu abasibiddwa okyega kyendegera entaana zaabwe muzindage naye ate mundage abantu bameka abafudde malaria n'endwadde endala mundage abaana b'abantu abatasoma mundage abantu enguudo ezitakoleddwa so njagala kabineti yaffe ebeerenga zino ensonga eziwa amaanyi ge gamu nga zegeewa ziri ensonga eziruma abantu ku mutima naye tebaziyimba buyimbi kale katusiibule abatuwuliriza tubagaliza wiikendi ennungi ate ensufu ate nobajjukiza nti ebola gyeri muve mu by'obufuzi temutandika kuwuliriza bino simanyi bagira nti gavumenti ena byeyisaawo ojja kufa muganda wange awali omugotteko togendayo bw'owuliramu akasujjasujja tewejjanjaba togula panado genda mu ddwaliro otherwise tujja kufiira musule bulungi mwami tumusange tuve wano zekatumalize nga jagaliza baganda bange balayidde muganda wange Andrew Twama namigavu yoga abe yoga timu yonna ya National Unity Platform mu Mitera District abalayidde bakansala bange mbagala nnyo mwebale nnyo bali ddala nsigadde nze Isaac Tomusange okuva emugoye mukalanga tuyenza honorable tuve wano wano mukwano gwange yagambye nti Nuupu teyampadde wa minisita naye olemwa abadde abewunya mbadde nsaba okuwulira aba Nuupu n'abantu bange bonna nti nze sikyali ministerial material oliki ndi presidential so n'olw'ensonga eyo hajja gambye ojotazi nsaba ebifo ebyo munyambe balungamye abo be bawadde obwa minisita ne be bawadde obwa committee kati nze nungamye abalungamye bwe mbatunuulira bonna ne bwembeera mu central bonna bagenda okwogera mbyogera naye nsaba kino ekisembayo parliament eyereme kubeera mu jjoogo bwe bawadde obwa minisita ne be bawadde obwa shadow minister mwewe ekitiibwa bino ebyokuyisinganya ebiki ebigambo ono naavuga nkuwanyisinganya ono ku bukyala Nabbanja nayogera Ssenyonyi naavaayo nemudda ku mitimbagano nti Ssenyonyi kyakoze Nabbanja ebyo tebiina gye bitwala ggwanga lino naye boogedde ku ki gweomuntu awansi kyogenda okugjamu nti nono boogedde tufunye essomero egundi batereezezza oluguudo egundi oba batereezezza essomero wano oba abalwadde egundi bafunye ekyuma kya MRI tugende tukolere bannayuganda emyaka gino 5 mingi nnyo okugiyita mu mpewo nga tetulina kye tulaba tuyanze ge banayimba benyo balira ddala otambula naffe mbadde ne mwami Kisa Jonani munamawulire